Embeera ya Mukiyongobero wonna mu Bwakabaka bwa Buganda olw'amawulire ag'okufa kw'abadde omwami wa Kabaka ow'essaza Kyaddondo Kaggo Agnes Nakibirige Ssempa. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Ronald Mwenda Mutebi II ku nkomerero y'omwaka 2019 yasiima n'alonda Agnes Nakibirige Ssempa ku bwa Kaggo okudda mu bigere by'Oweekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule kaakano Sipiika w'Olukiiko lwa Buganda. Agnes Nakibirige Ssempa mu kusooka yali mumyuka wa Kaggo, ebiseera ebyo yali Oweekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule. Kaggo Agnes Nakibirige Ssempa yayingira mu byafaayo bya Buganda nga ye mukyalo ow'okubiri okulya obwami bw'essaza ng'eyasooka ye Luweekula Immaculate Nataayi Kafeero omwami wa Kabaka ow'essaza Buweekula. Omwogezi w'Obwakabaka era nga ye minisita avunaanyizibwa ku lukiiko ne kabineeti era n'amawulire Oweekitiibwa Nnyo Kiyimba mu butongole abikidde Obuganda. Afudde nga yakatuusibwa ku ddwaliro erya People's Clinic Gayaza. Mu kiseera kino tuwuliziganya n'ab'ennyumba era enteekateeka ez'okuziika n'ebirala byonna tujja kuba tubitegeeza Obuganda, naye kitalo nnyo, kitalo ddala gutusinze nnyo, gutusingidde ddala. Ayi Ssaabasajja Kabaka twakuumye bubi Walumbe n'atunyakulako omwami wo Agnes Nakibirige Ssempa. Mukama Katonda omwoyo gwe aguwummuze mirembe. Obwakabaka bwa Buganda mu mbeera eno obutaddewo akakiiko k'abantu 6 akagenda okukulemberwamu Ssaabawuliriza w'Obwakabaka Oweekitiibwa Christopher Bwanika, ng'abalala kuliko Pokino Judy Muleke, abamyuka ba Kaggo okuli Haji Ahmed Magandazi wamu n'Empagi Ronald, omukungu Harris Lubega ne Ruth Nankanja Mukiibi. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ataddewo akakiiko k'abantu 6 kakole enteekateeka ez'okukungubaga wamu n'okuziika Oweekitiibwa Agnes Nakibirige Ssempa. Akakiiko kano kakulemberwa Oweekitiibwa Christopher Bwanika, kayina obuvunaanyizibwa obw'okukola enteekateeka okuziika ngeri ki gye tugenda okukungubagiramu omugenzi ate n'okumuziika era na lunaku ki lwagenda okuziikibwa. Kaggo Agnes Nakibirige Ssempa kaakano omugenzi yasembayo okwogerako eri abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu lujjudde ku mikolo egya Ssabbiiti ya Bulungibwansi egyali ku ssomero ku mukolo ogwali ku ssomero lya Kireka Hill SDA Primary School. Kubanga mumanyi nti emyaka mingi Ssaabasajja Kabaka atulagidde okuzaawo obutonde bw'ensi obwononeddwa ennyo. Baali batusomesa nga batubuulira nti n'omukka guno gwe tussa wano we tuli gwonna gwajjula obutwa, n'olwekyo emiti bwe giba tegiriiwo ekitegeeza omukka gwonna gwe tussa butwa bwereere. N'olwekyo tusaba ekibira kino ekisimbiddwa mutwale ensonga eno nga nkulu nnyo tusobole okuzaawo obutonde bw'ensi. Omukiise mu lukiiko lwa Buganda akiikirira essaza Kyaddondo Oweekitiibwa Jenny Francis Lukwago n'akulira ebyamawulire mu ssaza Kyaddondo batubuulidde ku bigambo bya Kaggo ebisembyeyo. Kitalo nnyo tufiiriddwe omukyalo omukozi Oweekitiibwa Jenny Francis Lukwago yabadde ankubiddeko ampa enteekateeka omukiikirira mu lukuŋŋaana olumu n'angamba agenda kuwumulamu okumala wiikisi 2 naye ate okulaba tinaatuvuddeko mangu gati. Kaggo olunaku lwajjo yatusiibudde ng'essaza n'agamba obudde bwange bugenda mu liivu butuuse. Jaji Magandazi omumyuka wange asooka ne Ronald Mpagi bagenda otekinga ova essaza, njagala mube nga mubayambako. N'agamba naye ngenze mu liivu temuwamba ntebe yange mu ngeri y'okusaagasaaga nja ku gusinze aibene. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Ronald Mwenda Mutebi II asiimye emirimu gy'abadde omuweereza we Stella Kabega Namayanja Magoye abadde akulira ekitongole ekya Kabaka Foundation mu Bungereza ne Ireland eyavudde mu bulamu bw'ensi eno. Mubaka bwe Masomoji bwatisse Kamalabyonna Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga mu kusaba okukwebaza Katonda olw'obulamu bw'omugenzi mu lutikko ya Munyonyo Matters Shrine. Ssaabasajja Kabaka asaasidde omwami Charles Ssensangi Magoye n'ab'enjuye bonna olw'okuviibwako omukyala abadde Mpagi Luwaga mu buweereza bwe eri Obuganda ne Uganda yonna. Omugenzi alese omukulu ogulabwa olw'emirimu gy'ekikugu gy'akoledde mu United Nations ne mu nsi ez'enjawulo. Obukugu bwe
bwatuweesa enna ekitiibwa. Omugenzi abadde ayagala Obwakabaka ne Namulondo era nga mwetegefu okuweereza. Mu kiseera we yalwalira twali twakamulonda okubeera Director wa Kabaka Foundation mu Bungereza ne Ireland. Abadde kyakulabirako kirungi, tumusaaliddwa. Twebaza Katonda olw'obulamu bwe n'emirimu emirungi gye yamukozesa. Tusaba Mukama abakumye mu buyinike n'omugenzi amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Nassaako omukono gwe Ronald Mwenda Mutebi II Kabaka. Ku lulwe Kamalabyonna Charles Peter Mayiga omugenzi ategeeza nti omugenzi abadde mu nnabirowoozo era yagaliza nnyo Obwakabaka enkulaakulana so ng'era abadde muzadde wa njawulo akuliza abaana be mu mpisa ez'obuntu. Akulembeddemu ekitambiro kya mmisa eky'okwebaza Katonda olw'obulamu bw'omugenzi, Father Ambrose Bwangato asabye abantu okukopa enneeyisa y'omugenzi ebadde ejjuddemu okujuna abalala abeetaaga obuyambi n'okwagala ennyo Katonda we. Omulambo gwa Stella Kabega Namayanja Magoye gutwaliddwa ku kijja ky'abajjajjaabe mu ssaza Buddu gy'anaaziikibwa olunaku lw'enkya. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakutuusibwako Sahara Muchuzi Mixi akanzaali akazitoya envaazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu. Saako Sahara Tangawizi Tea amajani agawa caayi w'eddekende naye n'afuna obuwoomi obutagambika. Byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna. Tokkirizibwa kuteeka mu kiraamo kintu kiwagabedda nga munnamateeka Kasimu Ssekalema bw'annyonnyola. Singa omuntu aleka ebintu nga alina bye yagaba mu bulamu bwe wabula n'amala afa ate n'abiteeka ne mu kiraamo kye nti alina omulala gw'abiwadde ayawukana n'oli gwe yasooka okubiwanga mulamu, omuntu oyo gw'abiwadde mu kiraamo tasobola kubeera nga abifuna mu mateeka okujjako nga oli gwe yawa mu bulamu bwe talina kikakasa nti yamuwa era tewaliwo yajulira okubeera nti omugenzi yaleka amugabidde ekintu ekyo mu bulamu. Disitulikiti y'e Mubende eyimirizza abazadde okukyalira abayizi ku masomero olw'ekirwadde ky'Ebola ekyongedde okuzuulwamu mu batuuze mu disitulikiti eyo. Omusasi waffe Ssebuufu Baana ba Kintu ali Mubende. Olukiiko olulwanyisa obulwadde bw'Ebola mu disitulikiti y'e Mubende luweze embagirawo abazadde obutaddamu kulinnya kigere kyabwe ku masomero mu kitundu kino. Kino kiddiridde obulwadde bw'Ebola okweyongera okusaasaanira ebitundu eby'enjawulo era nga waliwo n'ebigambibwa nti waliwo omuyizi bakadde babaafa obulwadde buno obw'Ebola ateeberezebwa okuba nga naye alina obubonero obwefaananyiriza buno obw'Ebola mu kitundu kino. Amyuka omubaka wa gavumenti e Mubende Abubeeka Birungi ategeezezza nti teri kuddayo muzadde yenna kulinnya kigere ku masomero era n'aweera n'obubaga bwonna obadde bukolebwa ku masomero ag'enjawulo naddala eri abayizi ab'ebibiina ebyakamalirizo omuli ab'ekibiina ekyomusanvu ekya siniya ey'okuna awamu ne siniya ey'omukaaga mu kitundu kino. Annyonnyodde nti kino bakikoze okulaba nga bakuuma obulamu bw'abayizi obutasaabaana bulwadde buno obw'Ebola nga buva ku bazadde ababeera bazze ku masomero gano era n'alagira nti bwe essomero lyonna linaakwatibwako nga ligenze mu maaso n'okujeemera ebiragiro lino abalikulira bajja kukwatibwa bavunaanibwe mu mateeka. Tukoze resolution ku lw'abaana baffe abali mu masomero ne tusalamu nti VD oba visitation days abazadde okuva mu byalo nga bakyalira abaana naddala nnyo mu Mubende district yokka. Tukiyimiriza muzadde bw'aba alina ekyokutwala ku ssomero ayinza okuconnectinga oba ku ssimu oba n'akisindika naye abazadde okuyingira mu masomero ne bakola meetings ne bakola embaga for the farewell parties ez'omwaka oguggwa twaziyimiriza. Ssebuufu Baana ba Kintu CBS FM e Mubende. Ng'ebulambali omwoleso gwa CBS Pewosayi Masaka mu Buddu kutandike abakulira ebyokwerinda ne Pookino Judy Muleke balambudde ekifo wagenda okubeera omwoleso guno ogw'ebyobulimi n'obulunzi ogwategekeddwa CBS Pewosa Nsindika Njake. Omwoleso guno ogugenda okuyindira mu kisaawe kya Saza Grounds e Masaka gwakutandika nga 21 okutuuka nga 24 omwezi guno. Pookino Judy Muleke asabye abalimi n'abantu ba Kabaka bonna okujja mu bungi basomesebwe ku by'obulimi n'okwongera okugaziya akatale. Pookino agambye nti buli anajja mu mwoleso ogwo si waakuviirayo awo. Tujja musangemu ebintu ebitundibwa eby'ebyobulimi ebifukirira tusobole okulwanyisa ekyeya. Mbasaba mujje ate bwe mutuuka mugondera amateeka mugoberera amateeka. Njagala okuwa Ssaabasajja Kabaka okukkiriza omwoleso guno ne gujja e Buddu era tulina essuubi nti gugenda kukyusa obulamu bw'abannabuddu.
amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agaca basafama gakutuusibwako modernity amajani agalimu eddekende omuli aga kisubi tangawizi ne vanira wanywedde kacayi ka modernity akawoomu gasange mu maduuka ne supamaketi zonna modernity yo best choice nga bali wamu ne pikipiki tvs HLX cc 125 epakasa era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu Mmogo era gyeyune okuva mu Uvrage ebbanda. Klabu ya SC Villa Joko Salongo eraze eryanyi mu ligi y'abinywera ya Uganda Premier bwekubye Express FC mukwano gw'abangi batali makambugu goolo 2 ku bwerere. Omupiira guno ogubaddeko n'obugombe guzannyiddwa mu kisawe ky'Ewankulukuku era nga goolo za Villa Joko Salongo ziteebeddwa Ivan Serubiri mu ddakiika ya 55 ne Charles Bale mu ddakiika ya 57. Villa Joko Salongo kaakano sizoni eno tennaba kukubwamu mupiira gwonna mu mipiira 3 gye yakazannya nga yasooka kuwangula Gaddafi goolo 2 ku bwerere n'ekola amaliri ng'apawanegedde katimba ka munne bwe yali ezannya ne kilabu ya Ondu Paraka era kaakano ewangudde Express FC mukwano gw'abangi. Omupiira omulala oguzannyiddwa mu liigi eno URA eremaganye ne Bull goolo 1-1 mu kisawe ky'Nakisunga Mukono nga kaakano URA egenze emipiira 3 nga tinnafunamu buwanguzi. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Roman Tiles amabaati g'oseresa ekizimbe kyo akasolya ne kawangaala ne kirabika nga kya njawulo nnyo gakolebwa Uganda Bati. Munnamagye yaduumidde amagye ne gawamba obuyinza mu Burkina Faso Captain Ibrahim Traore alangiriddwa nti ye President w'ekiseera ow'ensi eyo agenda okukulembera eggwanga eryo okuliyisa mu kazigizigi mwe litubidde. Captain Traore alangiriddwa akakiiko k'amagye akafuga eggwanga eryo kaakano era mu ndagaano ekoleddwa mwana mulenzi ono agenda kufuga okutuuka mu Julayi w'omwaka 2024 olwo eggwanga likuba akalulu. Mu ndagaano eno kikanyiziddwako nti Captain Traore tagenda kukkirizibwa kwesimbawo ku bwa pulezidenti alina okuleka obuyinza buddeyo mu bantu ba bulijjo. Traore obuyinza yabuwamba mu ssabbiiti 2 eziyise oluvannyuma lw'okuvuunika gavumenti endala ey'ekiseera ebadde ekulirwa munnamagye Lieutenant General Paul Henry Damiba ng'ono naye obuyinza yabuwamba buwambi mu January w'omwaka guno. Agavudde mu kunoonyereza wano ku Kyabasafama gakutuusibwako Amasharu Uganda Limited abakuleetera eddagala Glyphoma erita olumbugu Demish obuwuka bw'emmwanyi Metako ku kiwotokwa essimu 0773 77 51 Mu mawulire ag'empona wabaddewo ensasage mu Paalamenti ya Butuluuki omubaka ow'akasunguyira ebyokuteesa bimukeese n'asikayo ennyondo mu kkooti n'ayasa essimu ye. Butuluuki erimu ku muliro gwennyini olw'etteeka eryaleeteddwa mu Paalamenti erigenderera okubonereza abantu abafulumya amawulire agatannakakasibwa ng'etteeka lino lisinze kutunuulira bakozesa mitimbagano. Omubaka Braka Erbe y'omu ku basinze okuwakanya etteeka eryo nti ligenda kufutyanka eddembe lya bannamawulire kyokka olwaleero bwe likomyewo mu ddiiro okukubaganyizibwako ebirowoozo akutte ennyondo n'abeetenta essimu ye oluvannyuma n'agikasukira sipiika Paalamenti n'egenderawo mu luwummula. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kanga malirize mu bufunze. Embeera ya Kiyongobero wonna mu Bwakabaka bwa Buganda olw'amawulire ag'okufa kw'abadde omwami wa Kabaka ow'essaza Kyaddondo Kaggo Agnes Nakibirige Sempa. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ssegwanga Ronald Mwenda Mutebi II asiimye emirimu gy'abadde omuweereza we Stella Kabega Namayanja Magoye abadde akulira ekitongole ekya Kabaka Foundation e Bungereza ne Ireland eyavudde mu bulamu bw'ensi eno. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja nze Joshua Musaasisi Nsubuga tugenze mu ntanda ya Buganda.